Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo kutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa isa agivuge emotoka ogivuga ng'oli muku kintu kibi nnyo ddala era nze mba musaasira kubanga omutima gwalina laavu gyalina eri famire ya gaadi nange Katonda kwongera amaanyi so eri ntwalo kwebaza eri Ibrahim brother wange naye abeereyo naye nga olwo byakola ne Sunday ne bwebeerako busy postponing that program nga Sunday tajja kubeerawo essaawa ezo omugamba nti essaawa 10 agamba nedda essaawa 10 sijja kubeerawo oba tojje ku Monday jangu essaawa ez'okumakya nakwera program eri compulsory sa nkwebaza ssebo wali kubeera na mutima ogwo ogwagala gaadi ne famire ye mwebale nnyo mwebalire ddala mwe tumanyi kuvuga amafuta okuva eri n'ebirala eyo data abeeraawo amasannyalazi tenti so ebintu bingi ebibeera wano naye nga lwa mutima gwakwagala gaadi ne famire ye mwebale nnyo mwebalire ddala okunjagala simanyi wabula nange mbaagala ebyaddala era mbasabira nze mbeerawo nga ndowooza ku bantu nze mbeerawo nga akatambi kabakola bwe kati ndowooza ku Shifa ndowooza ku Ibra ndowooza ku bantu b'ebweru ndowooza ku bantu b'eddundu kwegamba ninga mubalaave eno kiki n'omuntu akoya nagamba naye gaadi bwe Katonda waawa ng'abantu bakwagala konze munnange nange ndabirawo kitiibwa kya Mukama naye nga neebaza Katonda olw'okwagala okwo kwe yanteekako feva eyo gimwebaliza simanyi gange naye manyi ga Katonda so mwebaza nebaza tiimu ya Shifa batambula nabo bakamera tebakoowa abagamba tugende eno naye nga tebakola aba batudde baagala gaadi nabo balabiraawo nabo ne batuula 10 kyabwe ne balwayo eri gaadi so tiimu ya Shifa mwebali nnyo mwebalire ddala okunjagala ku mukolo nabalaba mwenna bannange mwebalire ddala so tugenda kuddamu ku Sunday ndowooza kambasabire essaala Sunday kigenda kuba kikambwemuko so tiimu Ibra tiimu Shifa online n'abali wano mujjenge ekintu kigenda kubeera massive naye nga tubakoola yenna project eno giguse kiggwe nange Millicent sagala ave mu liiso manya yagamayinja gajja namugula ne galubindi ne mugamba zisa toddayo nga toyina sun glasses ere ziri omu kubange akayinja katono bwe kati kava kuba mu liiso nilivaamu so nali namugamba toddamu kugenda mu kirome nga toyina sun glasses ni mugamba zigule oba toziguze toddayo nazigula mweziri so titwagala atende sun glasses zatikerwa amayinja yingire so ate ekiteeso kyali kyamwe munnange so tumwagala Millicent addeyo mu mayinja mwebale nnyo okuteesa ekiteeso ekyo tukiguse era mbakoola abapya naawe mwenna abakadde bannange mwebale ekiteeso ekyo tubakola ku Sunday kibeere massive mwebale nnyo mwebalire ddala abadde wakujja nno abadde wakujja naye tweyanze Gertrude sister nurses ayina sister omulwadde bali mu ddwaliro lyawo ly'amaanyi yalwadde sister we ali bubi naye yangambye ali ku treatment tumusasiddeko nnyo sister wa nurses Nowerin katumusabire sister we asukke mangu bambi treatment ijjaliko eddagala likole awone tukusabira sister waffe bambi tulinawe mu ssaala so byebyo pozi n'abagonvugonvu tubasabira muwone abafiiddoko abantu bwe tubasasira Katonda bwatu bw'abageze abasigadde abagumye so kyekyo Katonda abanjagalire abakulembere makubo gamwe nga muddayo
ate tuddemu tulabaganeko ku Sunday nga tuli balamu. Bye bye. Judge atuweyo essaala if possible, then tukiggale. Mwene ina akazindaalo. Katwebaze Mukama atukoze obulungi olunaku lwa leero. Tumusiima, tumwebaliza ddala bambi kubanga Katonda atubeereddewo mu bintu bino mu nteekateeka zonna. Tumwebaza olwa Hope Shifa ne Ibla olugendo lwe batambula. Labanga Hope Shifa yogedde obukoowu bwonna bwayiseemu naye Mukama tumwebaza kuba abaddewo ate era tukkiriza agenda bakulimbira. Katwebaze Kitaffe omwagalwa ayinza byonna, Katonda ow'ekisa ekingi. Tukuwa ekitiibwa, tukwebaza Mukama kubanga wooli Katonda waffe ku lwaffe Mukama. Totulekerera, tukwebaza mukwano gwaffe tutuusizza ku luno. Taata omwagalwa tuyisizza mu mikolo gyonna nga bateekateeka mukwano gwange omukolo okubeerawo obulungi lwa Gaadi ne Millicent. Katukwebaza Mukama taata omwagalwa ayinza byonna ku lwakino ekigenda mu maaso Mukama nga tukkiriza nti bagenda kusukulumawo ku ebyo byonna bye bayiseemu by'obakoledde. Taata omutukuvu nga omukyalo ono ayitimuka okuva mu mayinja okutuuka ku mulimu omulungi Mukama gw'anaaba amutegekedde okukuweesa ekitiibwa Katonda waffe. Tweyanziza Mukama, tukwebaliza ddala. Taata omwagalwa ayinza byonna, tukwebaza olw'abantu bonna abakuŋŋaanya olwaleero b'osobozesezza okubeera wano. Webali nnyo, webali ddala. Tukwebaza olw'obugabirizi Mukama bw'owadde buli muntu ate n'awaayo. Mukama webale nnyo, webalire ddala ssebo. Taata tukwebaza olwa Hope Shifa ne Ibla amakubo mwe bayita taata okututuukako, sente ze basipendinga. Tukwebaza olw'ekisa ekyo ky'obawadde n'omukwano ogwo Mukama. Taata nno omwagalwa ayinza byonna ssebo, tukkiriza nti tugenda kulaba omukisa Mukama gwange mu kino kye twatandise. Taata omwagalwa ayinza byonna, kino okyagala era okisanyukira, tukkiriza nti kigenda kulaba omukisa. Taata tuwaayo ekiro kino mu maaso go, abantu bonna nga tugenda okwawukana, leka twawukane mu bulungi era abantu basigale mirembe kubanga yeggwe Katonda ajjudde ekisa lusaasa. Wiiki eno tukiteeka mu mikono gyo, tusaba ogabirire buli muntu. Tukomewo ku Sande mukwano gwaffe taata omulungi nga tulina kye tutuukako mukwano gwange ekisinga eky'olwaleero. Tukwebaza olwaleero ky'otuwadde naye tukkiriza nti ate wiiki ejjajja twongerako, ogenda twongerako n'abayambi. Taata omwagalwa tukwebaza olw'abantu abo bonna abali ku online Mukama bwebale obbakozesa naye tubasabidde obongere obbawa omukisa bagaziya ensalo zaabwe ate era obongere okubanga bayayaana okubanga kino nakyo bakitwala mu maaso okulabika nga kituukirizibwa kuba yeggwe Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira. Tuwalina omwafaanana. Taata tuwayo bannaffe nga bagenda okutambula nga bavuga emmotoka, bw'oba ovuga Katonda waffe omulungi ayinza byonna. Ekisa kyo leka kibakulemberere ku obukuumi bubere ku bo bonna, buli muntu okutuuka banaatuuka mu nnyumba ye. Naffe ab'ekyalo kino Mukama buli muntu yenna tusabye obukuumi era tusabye olukomera lwo Mukama nge lubere ku buli muntu yenna. N'amaka gano Mukama twongera okugawonga mu ddagala n'omusaayi gwe ssebo. Taata tukwebaza olw'abagole baffe, ekitiibwa kye wabatuusaako Mukama. Taata omutukuvu kya muwendo ate era Mukama bagenda kisanyukirako obulamu bwabwe bwonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nga bw'oyagala bw'ogenda obbakola obulungi bwonna mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda tusabye nga tukkiriza mu linnya lya Kitaffe n'Omwana omwe omutukuvu. Amiina. Atuwe ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku Ayi Katonda n'okusa ekimu kw'Omwoyo Omutukuvu bina ffenna n'eri baganda baffe bonna emirembe ekitaggwaawo. Amiina era amiina. Mukama abawe omukisa. Amiina. Mbale mwao. Batuusizza enuka
naye amazzi gafubutuka omwo tuli mwe ndetede kubundazi ngambye Isaac ira nkezese mandazi bale maire Isaac ndetede kubyakulya Isaac tosobola kuba mwavu bannange nga tusanyisa obbala abamwenna ab'olwaleero mwena muli bagenyi yes kubanga wiiki ewedde nga simanyi gwenda sirabye gwenda byeko kati kuve ku mukolo nange sigiraba kugamba nze olunaku lweriruma wano bweru simanyi abamazazino nolumu batukyalira wano nebatutegereza nange nali mumanyi nali bwenba ntambuza emiggo njijjako tentawanye ebyensumbu ate nono bw'aba akola emirimu emunyiga kati nakola eyo ndaga muntu osiigako akazigo bwoti niosiize bamuwa saizi ntono muko saizi ntono muko weba nga eri 16 yali supposed funa 17 eri 18 kati awo kitegeeza wali 19 osobola ojjamba naye ate osobola okufuna eyo nezanya kati yange tezanya kati kyovola buluse ate nezanya yo eba yabulabe kubanga esobola okuggwa era neere ya engagement yagwa kati awo bwe weetaaga endagaano eri mu mutima ne bw'ofuna endala ng'eri 19 then eyo n'ogitereka n'oba ng'oyambala eyo 19 ako kabonero enkolera meni ne bw'oba nga togikoleddemu emirimu naye ng'ekuwa eddembe kubanga weba empa eddembe mba ngikolera meni Jaja Enoch ekyo kitabo kya nange abula katonda akola ebibya nasemba bino biraba bino bwe biti naye nasembo biraba naye ebyali ebirooto nze nawe ndi kompyuta kati nze kenyini ndi kompyuta twatuuse dda mu studio kasita nkwata omuzindaalo mu studio tugiyingidde mwebale kunyuma n'okulabika bulungi bange naye banange tukikirize Happytex studio yo tabu gano maanyi Ipex Studios maanyi
mutufu albamu yaabwe yanjawulo nnyo kubanga eno teyina weefiira teyina weefeedingira tojja gamba tekifaananyi kyasiiwuuse tojja gamba mukama w'ekisa kati bino byebisembayo ngamba quality esembayo y'amaanyi kati niyo quality kati eriwo anti kati kisinziira essente ndowooza kasenteko era tebasobola kukola nga bagenda kukola bintu bya vulugu baba bakugamba essente zebanakolera ekintu nabo bw'okiraga omuntu gamete naye bano baliriddawa tuufu kankubuulire ekintu kino kye baakola kyo tukikirize tukigaane kyo kisukkulumye bakikosa kajanja kwagala kati yes okusukkulumya amina juzi nalaba nga muli mukunyumya ku mukolo nali munju nga neebase nga seewulira bulungi nga ndi mulwadde neŋŋamba kale laba zisinyumizaako yadde zisinyumizaako wadde soogaddeeko wadde nze ne kaadi yange nga ntambula naye buli wenda ebaidhawe naye bw'otegeera kuba kati onaategeera bulungi omumanyize nange omanyize waliwo ebintu byenekkiririzaamu bwe mba nga aliwo ekintu kyenjagala nga sikifunanga mufuno yali akifunyeeko ninkwesibako kitegeera kati bw'ofuna invitation cards ezo VIP buli sawa osaba kubeera nnamba emu buli woogenda eno VIP ndi VIP yesu mu maaso go buli woobeera mu bantu ndi VIP leka bwa VIP bwe ndabikako mu maaso oba kitegeera kati wedding invitation card eyo oba oyita embaga mu makaago eri abaana bo eri abazzukulu eri ekikaakyo nga batandikidde ku ggwe ate nga VIP okitegeera yes VIP kati gwe oluwoobera gwe oli VIP era eno kadde mukayanya 10 ku kine waakyo mami jimpe mami namugamba sijja tugenda mu weyi waliwo VIP mweziri walla mweziri sijjikuwa nangamba njazika mukale nyambale nembanga sijja nagimume era netutabula kadi namugamba tata nkubuulire katwawukanemuko kayala wanje nedda akimanyi sobola jimu kati kyeri kyenkugambye kiri essaala eri ekintu kiw'omuwenda ate nekikubeerako n'okirangirira kyenalaba olwera alingirirako ebirungi obifuna simbabuulira waliwo ekintu kyesizanyirako okimanyi nti kino bwemba ndi nakyo mu motoka siina ndagamuntu naye bwemba ngenda n'eno kadi ng'eri mu nsawo mba manyi nti akyogedde si yakireeta for emergency nga nfunye obuzibu eneeba ndagamuntu lwaki bakwata mu nsawo ne bagamba gada ndi mirisenti wedding ne bagamba bano bantu tubalaba ku internet ku akaunti yani ku akaunti yagundi abo baba batuuse waka ate kikyekira okitegeera ulira kati nze banange nze musigita oba ndagawa oba ngendawa ebeera mu nsawo kati balowooza kireka nfa ku mbaga bisawe n'oba ova ku mbaga sijambala bwenti kubanga okujambala bwenti abasinga babagenda kubituuma amanya alina amaalo alina ki kati nze ebeera muno bwenti wano ate awasookerwako seeyo wala bwe banakyokoze kyokoze nnyo kati bwe mba ntuuse awantu nga wano tusobola butabeera wano era byanjawula ne eno kaadi yo yatwawula era yagenda ogenda ku ssomero nga eno kaadi yo nga teri kugikwatako eno yange eno katujja kumuweeyiye naaba nga weeri weeri
so nyongero bajjukiza lwaki sibawa ate baphotographer abakabi nembawa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni Jacobins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola nobo oyina gwenga just oyina meetings zo zokola nengo oyagala zibeere covered bobo oyina housewarming oyingira nnyumba yo byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex Studio gendo gyemunoonyeza era still tojja kuba eno kubanga eno yakubako at least andi kati ye kukigendererwa kyaja kuba afunye netula mu katebe nga mu maaso gange waliwo glasses entegeke bulungi nga ndi wa VIP VIP nga wentudde neno card nga bwoziru nze natuuka ku gundi ne bambuuza card eriwa nebagamba nze sigiina ne bagamba teri muntu akkirizibwa kuyingira nga talina card ogidde ku ludda lwale ne ngamba nze mpadde ku pati y'omukolo nagenda kula Uncle Ibra ngaali ne ngamba program ngamba dezigobera ngamba desikula ne ngamba abo bo baddo zigoberera kitegeeza omanyi yenze mama Enoka olimba gwa mama Enoka ntiye naye ate kituufu bw'okyogedde nsisa ekifaananyi Uncle Ibra nagamba awo yamumuleka ayingire kitegeera nze najja nga sirina kaadi kubikwe nali maze ennaku nga ndi mulwadde baali serious security yali titoyingira kayitengana n'omuntu omu n'asasira benyingira okuyingira nga basimba kundi kana VIP bakampala nkulumange nandeeta kaadi yange bana akatuuka tebambuza nabuuza kujjayo kaadi era bakadi agamba yingira buyingira ati bano baali ba VIP ne bajjisa ne gamba kale mubadde muŋŋaana ati kati ate mumaze kulaba kaadi ka VIP yanene muŋŋamba ningire so bakunyiza naye nga bali ku mulimu ate bakola bulungi nnyo nnyo balabulabika gwe yingira kyokka mu kusooka naye gwe abantu baali bagenda kuba bangi nga tujja kubasobola njagala nze mundaga oyo omusajja gwegamba nti balema nakitagagenda kubaga agenda kutambula agenda kukola bajabuda tibakuyingira twali basavinze ne balya bana baliridde naye naye balikoze obuvuyo balikoze obuvuyo vaku security yali wali banange batuyamba bandi agala tulabako ekifaananyi nze yange yo sijja gimuwa VIP guest zino gyengenda omuwa yino musangiddemu kati tunazaawula tutya kati gisibe wali akagundi wandimuwaddeeyo netusobola kubanga eyange ejja kagenderamu nga eyo ofisho osobola obyawula kubanga nze yange yabyayikusaagala ebulekoko nze kansigale mu VIP mugambe gwe wali ofisho akitegeere bambi kubanga eno kaadi yange ejja kwetabula nendala osange nga mugabidde eyange ate eno eriko amafuta g'enjawulo bwali atanda kyakawagwa ana
Yabagamba bana bebonoona emikolo. Naye kimanyi nti ku mukolo gwo tewali yatanga. Abaana bangi. Emperekeze zanyuma nga ziringa ze bagira nti babazaala olunaku lumu. Uganda ogamba omukazi abazaala ali Nga bonna benkana. Benkana Kyokka twalona gwe jangu oli ogenda okutuuka buli nga bonna benkana heiti. Nga heiti eri banyuma nga bw'okiwulira. Naye naffe nange nanyuma. Tewandaba mu albamu yes nange sinakwera naye itsoke bateeka mu bitono. Kanisa teyaliyo. Kanisa najja late. Wow mama kizimba kijja kuba Kiro bwe kizimba kya kuba kyabiso omulaki omujjukirira buli yankoonako bw'ati nga mugamba ng'omutandikira ekizimba ekyo kibadde kikutuntuza tomanya kyandibanga kiwewedde ate kwene embaga mulina ekintu kyemutajjukira bulungi mukimanyi nti keeki yasalibwa ssaawa 5 n'eddakiika 5 naye ng'abantu bonna bajjudde bwebati tewali asebuka nga akoze bw'ati ng'omuntu akola bw'ati sawa mukaaga alba musoko jingize mundu naye nga sawa 5 n'eddakiika 5 ye sawa gye basalirako naye nga ande egenda kutujja kugunda anti kyembadde njira wejjira ng'olaba jjira olaba agira naye emikolo bulyo oli ayina emboozi y'emikolo mama eno kayina emboozi y'emikolo ye agenda gituba mu bujjuvu olaba yalaba n'abeebase ne bavaayo ne bakuba engalo nze bukyambaawo kituufu mbadde ng'atambula ng'agenda ku mikolo naye nze omukolo bambi ogusala keeki ssaawa 5 n'ekulabangako ne keeki nagireeta Aiza muno bujasigala bwe buti tebukyukako anti bulijjo bukyuka nobeera green okay mbadde amanyi bubeera bwe buti nga bwakava ku charging bwakati bwe bumala ne bukyuka nobeera green ne bukkiriza eddowoozi okay bannange kugamba naye kyagala emikono gyobwe gibanga
ng'okoze emikono ginyume abantu nabo banyumirwe kyekintu ekisinga byabwe babbo w'emikono era gye bagifudde okitegeere kale bannange ani bakoze batya ati kafene kakuyisa bubi ono mulwadde abadde agenda nakugira menta tusanyusa okulaba oli bulungi menta ogamba otya mama eno nga bwoze kuva mu mbaga kuva lutwava mu mbaga nga kwolabiseko olwaleero tuwe essaala eyo sijeganyanga yadde n'olunaku ate gwe mukisa naffe gwe twagala abatulaba tusanyusa obbalaba tugenda mu ssaala tusanyusa obbalaba mwena abali wano abazze n'abali ku online mwena akadde kakwewongayo eri Katonda omutonzi wa byonna tumwebaza olw'ebbanga eriyise nga tetulabagana n'obudde bwatukuumyemu ne tuba nga obudde buno tulabaganye nga tukyali balamu ekitiibwa n'ettendo bimuddire taata omulungi ow'ekisa kabaka w'abakabaka eyawanika obwengula n'obwawula n'ettaka n'owanirira eggulu nga teririko empagi n'omeza omuddo n'omanya nti guno gulina kumera wano n'omanya omuwendo ogw'enviiri eziri ku mitwe gyaffe taata omulungi ow'ekisa weebale tukwebaza olw'obukuumi bwo weebale tukuma mu bbanga eriyise weebale kubeera naffe abatambulidde mu bidduka mukama n'oba ng'obakuumye ne basobola otuuka wano emirembe abatuuze ku kyalo n'oba ng'obakuumye ne baba nga bali mirembe abagole baffe n'oba ng'obakuumye ne baba nga bali mirembe ekitiibwa n'ettendo bikuddirayi kabaka w'abakabaka weebale otukuuma obudde buno tuzze mu meeting mukama kulembera buli programu yonna egenda kubeera wano oyimirire naffe abato abali wano nabo kabakulabireko omukisa olwaleero abakadde abali wano kabalabe omukisa gwo abaana abali wano kabalabe omukisa gwo abavubuka abaami n'abakyala mukama katonda wange obudde buno bwetuze kumala wano ojja obeere naffe gabirira buli kinoomu abali ku online beera nabo kabaka w'abakabaka buli kimu kyonna buli mbeera yonna giyimiriremu tulina omukolo ogutuleese wano tuli ku fundraising y'ebintu ebimu mukama jangu ogaziye ensalo za buli kinoomu buli agenda otoola olunaku lwaleero muwa omukisa kubanga ekikolwa kino kyebakola si kikolwa ekiri erabirwa nti kyerabirwako nti obudde buno kukikomye wano ebiseera n'ebiseera kirijjukiddwa mu kitabo kyo ky'emirimu mukama bawo omukisa ng'ebyawandiikibwa nga bwe bigwogerako gulawo ensalo omukisa gw'omuyiika gukulukute ng'amazzi k'obafuula omuddumo ayi kabaka w'abakabaka nga bwe gutakalira nga bwe gutatalaga ensalo zaabwe zisigale nga zigaziwa bugaziwa ekitiibwa n'ekitendo bikuddire taata omulungi ow'ekisa weebala ayi kabaka w'abakabaka amiina amiina toyenza tweyanze egamba essaala eyo nnyo nno ddala diva tusanyusa okulaba webale kujja kajja mulumisa omugongo bamishifa tusanyusa okulaba kuliko amakubo bananga abatuuze ensanyusa okubalaba nate mwekubireko omubugalo mwebalye kujja bannange nze mbeebaza ate okubeebaza muba mulina kwekubirako omubugalo
munange nzaani gobeereyo ne balowooza bagamba ku Sande tugenda wa gaadi okitegeera. So kintu kyamaanyi nnyo sobola kitwala for granted. Nina okubeebaza kubanga mwatandika okunjagala last year nga mwagala kukuŋŋaana nange buli lwaga nga twagala kukuŋŋaana wano nga mwagala kubeerawo at least abamiisinga last year kati webale this year nga sister wange yagamba kati ngamba gwe kennyini omwaka guli tewaliiwo. Kuwulira bulungi. So kintu kyamaanyi nnyo kubanga lwaba baba tweyunzeeko abali ku mukutu tusanyusa obbala abamu bali kutweyungako bannanga ab'oku mukutu bo baba balinze tutandika ssaawa mmeka boda taawo bateekako oba kigwa ssaawa mmeka oba ssaawa 9 gwa kiro babeera waawo mubakubireko mbugala abantu abo batwagala ebyaddala kaddata nga kabbeyi mulonda akateekako essaawa 5 nga zize kusupportinga gaadi ne Millicent nga yagala ne kulaba ku batuuze b'ebibakka nga bwe bashanana nga bwe baggala gaadi okitegeera. So kintu kyamaanyi nnyo era nebaza Katonda olw'ekyo kubanga feva eyo eva eri Katonda. Yes. So nga bulijjo leero lunaku lwa Sande tuba tukunganidde wano Eddondo Bubakka abali ku mukutu abakatweyungako abali wano nga bate bamanyi bigenda maaso. So buli Sande online family team Shifa abagad and Millicent must shine bonna abatwagaliza ebirungi mu nsi yonna bonna bagamba ne bagamba nedda Gadi ne Millicent tubakoledde embaga naye tebanashayininga nga bwe twagala. Kani mpulira nga kyewuunyi abantu abatakumanyi ne bagamba tonashayininga nakati twagala oshayininge embaga tugikoze naye temunashayininga tetulafuna kyetwagala. So ekintu ekyo kyanjawulo era nze munnange nebaza Katonda olw'abantu okunjagala okutuuka ku eyo level ate nebaza Shifa nti okubanga nti abantu abo bwe bamugamba nti munnange Gadi tanashayininga nagamba tanashayininga ate naye ne bamuwa amaanyi. Omanyi bw'ofuna akuwa amaanyi nawe oddamu amaanyi. So tweyanziza nnyo tweyanzike Shifa okukkiriza ekirowoozo ate ky'abantu betutamanyi abamu tubamanyi nti ekirowoozo ekyo kigende mu maaso Gadi and Millicent bashayininge. So tukikubirako mu ngalo abakirowoozaako ekintu ekyo. Ate tukyebaliza Katonda kubanga endowooza eyo yagibateekamu ate kati neebeera productive nti egende mu maaso. So buli sale gye tusaba nti ekintu kikole kigende mu maaso. Ate ffe tukyebaliza Katonda nze ne mukyala wange nti siffe si maanyi gaffe maanyi g'abantu ne Katonda. Amiina. So mwebale nnyo mwebalire ddala abantu family yonna mu nsi yonna batwagaliza ebirungi. So essaawa zino tuli online mwenna batwagaliza ebirungi tuba tukungaanya contribution egenda kubanga ejja Millicent mu mayinja gye yali agakubira eyo ne bagamba nedda Millicent alina okubifuna kyakola eyave mu mayinja ashayininge bulungi. So bambi kyekiba kituleese wano. So mwenna abali online abali wano tuba twaniriza obuwagizi bwammwe era tubwetaagira ddala nga bwe mwagala tushayininge. Yes tushayininge munnange twetaaga obuyambi bwammwe mu maanyi mutuwagire era Katonda basabira Katonda emirimu gyammwe gyonna gitambule bulungi kyemundooleza ekirungi akibabalizeemu emirimu ojje mu nsawo Katonda abazeemu aleete olukumi lwe wano Katonda abazeemu wajja olukumi kubanga wajja olukumi abadde alwagala naye omutima ogw'okuwaayo yes negumusindiikiriza kati Katonda mba njagala amubalizeemu olw'ekyo kyaba akoze.
kitegeera omuntu n'atoola olukumi lw'emutwalo emitwalo 10 kakadde guluuza omanyi kigoba otaddeyo mbu agazikuleetere tewali so okwagala okwo banjaga katonda akutunulemu ate abazeemu amanyi nti at least kyenawaayo God nafunamu nange nafuniramu omukisa so namwe abasabira essaala ennungi mwebale kunsabira kubanga mba ndaba essaala abantu bansabira essaala ntambule ate nja ttambula kubanga nange nali simanyi nja kukwata emiggo egyo gye balaba ntambulirako nga bwe ndaba alinnya amadaala mu physiotherapy ng'amweguma ninga nelinnya ku madaala ninga linnya nindaba akwata emiggo ninga ndikwata emiggo ningikwata kati ntambulira ku miggo mpolampola kati so step by step manyi nti nekyo ngenda kituukako olw'esaala zammwe ze munsabira era mwebale nnyo mwebalire ddala online family mbeebaza ebyaddala mwebale kunsabira esaala eyo tugenda kweyanjulamuku katonotono tumanye kumanya gammwe abakatweyungako olwaleero n'abali online babategeere then tugende mu maaso Mami Shifa kwe kazindalo okay leta kazindalo ako tutandikira awo atubuuzeeko abooluganda mukama waffe yeebazibwe Amina. abooluganda mukama waffe yeebazibwe sanyusa obbalaba mwenna okuva mu wiiki ewedde mukama yeebale balabirira ne batutwale ffenna olwaleero nga tuli ffenna nga jjajja Enoka tusanyusa okulaba ku Mande tetwali ffenna Siisi tetwali ffenna mukama mulungi okuba nga leero tuli ffenna bato bannange ensanyusa balaba mukama yeebale balabirira holidde mugimazeeko nga bajjajja tebaleekaana mukama yeebazibwe amannya nze Harriet Namata abangi gwe mumanyi nga Vice Omubwati Booluganda Yesu yeebazibwe amanya n'eddoboozi ayina embabazi Millicent mukyala Gadi omugole omukyala banaye Wanadundu nsanyusa obbalabako mwebale kujja mwebale obutankowamba bututuulayo buli kaseera mwebale kunjagala nange mbaagala mwebale kujja ba online family mwebale twagala mwebale twagaliza bambi namwe tubaagala gwe kwisha ojja ng'otwagala ffe tubaaniriza bambi mwebale tukowoola obuwagizi bwammwe nga bwe mwalota endowooza eyo katugise mu saala Katonda atutemere kuba watali kkubo namwe abatemere kuba watali kkubo ensonga esobole kuguka tugiguse nga ye mubeezi waffe Katonda kati byonna tubikwasa Katonda bambi mbaagala nnyo mwebale kujja mwebale kubeera online alright nange nze tusaba omwegad omugole mbole temummanyi abooluganda mukama yeebazibwe amanya Akaliza Hope oba mama Enoka abangi bwe lye bamanyiiko kansookere kubuuza ku bali wano mwebale kubeerawo mwebale butakoowa mwebale buli kadde kubanga muwayo obudde bwammwe ne mugamba nti mujje mukuŋŋaanire wano mukama akibabalirenga mwebale kubaawo mu buli mbeera muganda waffe ono
bw'aba ng'akubye enduulu wano mbeera mugumu n'omukakkamu nti ne bwakuba n'agamba nti woowe waaye abamudduukirira baba bangi. Bambi mwebale kwewaayo, mwebale mwagala, mwebale kuyimiriranga naye. Neebaza buli kinoomu ku bali ku online, mwebale kubaayo, mwebale kuyimirira kuva mwaka guwedde mpaka kati. Mwebale kulootanga ebirooto ebirungi eri abantu abalala. Banange nange Mukama bansanyusirize nga bwe musanyusa abalala namwe Mukama abansanyusize. Kubanga ffe ng'abantu tetulina kyakubawa era tetulina kyakubongerako. Naye Mukama eyatonda eggulu n'ensi amanyi kyasaana obakolera ekibasanyusa. Akamwenyumwenyu ke muteeka ku matama g'abalala namwe Mukama akabateekeko. Mukama abanjagalire. Mukama abampeera omukisa. Tweyanziza. Amanya nze tuhayise Christine. Abangi bampita webiguza. Abasinga ne basinga okukozesa. Iwe buguza. Bambi nsanyusa okubalaba mwenna. Mwebale bambi ku timinga budde kujja wa mukulu gaadi. Mwebale kwewaayo bambi. Amina. Pero oli soko maleyo wali. Anziza. Erinnya lya Mukama lyebazibwe yakazinda. Amanya gange ndesitera nno kwagala nnyo googera. Amanya gange gamanyiddwa. Sanyusa okulaba ku Mami Sifa. Maama w'abamaama. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Amanya gange bampita Richard Olema Zendex. Omubwati. Yasinga okunyumirwa embaga ya Gaadi. Mukama waffe yeebazibwe. Wabali kunyumirwa. Mukama waffe yeebazibwe. Erinnya lyange nze Namwanje Saala. Be bayita Maama Munyenye, Mama Star. Mukyala Sifa, tusanyusa okulaba. Bannange tubadde tukuwulira buwulizi naffe nga twegomba okulabaako naye kati tuli wamu naawe. Amiina. Mu butuufu Mwami Gaadi. Naffe tulabye ku mukyala Sifa. Naye nga tumulabidde ku ggwe. Ekyamazima Mukama akuwa omukisa. Era akuwa ekyosinga okwagala. Akuwangaaze. Tukululire kaliba ng'okaddiye. Mazima. Tweyanziza tweyanzeege. Wabale kujja. Mukama waffe yeebazibwa ab'emikwano. Aweebwe ekitiibwa. Sanyusa obbalabako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Twebaza nnyo Katonda nate ku lw'olunaku luno nate ate Mukama lwatusinkanyizza ku lwa Millicent and God nate. Twebaza nnyo Mukama ku lwa byonna bye tuyiseemu ku lwa God ne Millicent nga Katonda alina gwe yakozesa ye Mami Hope Shifa. Mami Hope Shifa tusanyusa okulaba Mukama akuwa omukisa mu byonna by'okoze. Nebaza Mukama ku lw'emmande mwali wano saasobola kubeerawo ku lw'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo naye mwebale kubeerawo mwebale kujja nga tujjukira omukolo gw'embaga nate. Twebaza Katonda eyatuyisa mu mbaga. Twebaza Mukama olw'ebikulu ebyakolebwa ate era twebaza Katonda eyasobozesa okukozesa Mami Hope Shifa ne banne bonna. Ekyamazima tukkiriza nti Katonda ate era ayina gy'atwala abagole baffe. Tuli wano tuli basanyufu nnyo tuva kulaba ku album bannange omugole abagole mwami n'omukyala nga tugulumiza Katonda. Ebintu byali birungi nnyo. Mami Hope Shifa mwebale tuteeka ku mutindo bannange abeebaka. Kyamazima Mukama yagulumizibwa era ne bakka abantu bagulumiza Katonda ku lw'omukolo. Tukkiriza nti ekino ekitandise nga omugole waffe baagala okubanga mwongera okumuyimusa ku mutindo. Mukama agenda kutusobozesa era twebaza nnyo Mukama bambi kulwa oba online bonna mwebali nnyo mwebali eddala bye mwakola
mwe bale kubeerawo ate ne mmaliriza ng'omukolo gwedde naye ng'ate era bo bagamba bugambi ki ekiddako kati ate ku luno ng'ate bali basanyufu bagamba ffe weetuli twagala kulaba nga abagole beeyongera okuba nga bashayininga okusingako awo mukama abawa omukisa abongere obbagaziiriza ensalo mu linnya erya mukama waffe yesu byonna bye mwateekamu n'ab'ekyalo kino bambi tubeebaza ab'eddundu mwebale kuba na kwagala kungi bwe kutyo kwe mwalaga abagole baffe ate nga baali bagenyi ku kyalo ne mwebale baagala twebaza mukama ku lwa gadi ne Millicent kubanga nabo baali baagalika era tukkiriza tugenda kubeera nabo obulungi ddala nga mukama bwali omulamu mu linnya lya mukama waffe yesu baagaliza olunaku olungi nga tugenda mu maaso mukama abawa omukisa maama nyange ogedde enika oligino kino teredde opulikete waawe abooluganda mukama yeebazibwe twebaziza mukama ku lw'ekirabo eky'obulamu kyotuwadde amanya gange zenakyaze pros omukama mulungi ekiseera kyonna amanya gange zenabawanga Justin era nga ndi musanyufu okuba wano olunaku lwolwaleero sayisa okulaba abooluganda mukama yeebazibwe olw'ekitiibwa amanya n'eddoboozi Namirembe Goleti erikola St Edgar oganda mukama yeebazibwe amanya n'eddoboozi Nawuma Abigail Hope speed nga mungi abayizi bwe bato speed bayita kompite tebayite gye basula omukama mulungi ekiseera kyonna omukama mulungi era omukama mulungi era ze kyonna era ze mbeera ze weewaawo erinnya birungi Josephine Nabaggala mukyala mulangira amanya nga nina mangi tegakyajja kundaga muntu mmenta laba mwenna abalwadde tunyolerwa wamu nammwe nsanyuka nnyo buli lwe ndaba ku Vice nga tuli naye manyi buli lwe nzija wano nina abantu bennoonya nga njagala kulaba tebannatukoowa nga njagala kulaba tebannatukoowa kuba tuludde nnyo nabo tuludde nabo so bwe mbalaba bennyini be twatandika nabo oba be nasangawo nga bakyaliwo nsanyuka nange nsanyuka jjajja eno kansanyusa nnyo okulaba last time tetwakulabako ne tugaba oba yatuvuddemu twagamba oba yatuvuddemu olonze ttiimu ki omanyize ndi ku ttiimu Ibula tulinamu 5,000 zimanyi jjajja enoka yalonze ttiimu ki omuwandiise jjajja enoka wa ttiimu kimuwandiike wa naye ku luno tuli wangulako Ibula nga bonna ab'emikisa bali sayidi emu ab'essaala ziri ezaalagirwa bonna abasabi bali ku sayidi emu kyekigenda mu maaso naye kasande n'abawala envuumulo bonna abali sayidi ne sayidi bonna bange bonna muki Maama Enoka ayitiimudde naye ndi musanyufu nnyo ku lwa Maama Enoka twebaza nnyo abantu abamuzimbidde oluzzi temujjanga okwo
omukulu eyakitaddemu ssente tukwebaza nnyo webali nnyo webalire ddala bamugulira poloti balina omuzimbira ennyumba ate n'oluzi kweruli oluzi ddo baalumaze so lwe basoose ekitegeeza nti abagenda ozimba amazzi balina bba bagajjaawo nga mukisa gw'amaanyi ago gemaanyi ga Hope Shifa kati mama eno kawa gy'abeera bayiteyo bati wali naye ng'omanyi lwaki mbuuzaayo njagala kulaba oluyimba lwaffe tulwongeramu tutya Hope yaleeta ekintu kati tulina okuba nga tuteekamu eddundu bwe tumala ne tuteekamu n'eri ekintu yakikubawa gogonya wali egogonya alina kubaamu kubanga weyansanga asooka deni nanzijjayo netuddawa kati ekintu yakikuba buloba awo ekintu yakikuba buloba kati kolas esooka enoga ekintu yakikuba ddundu oluddako ne tugamba n'akimala n'akikuba ebuloba Zendex giranga ogattagatta ebintu ebyo Zendex tugenda mu studio oluyimba olwo tulwagala nga gundi obiwulira nga tunnyonnyola bulungi nono mama ero katwamusuubiza amayinja naye leero n'abatadde ssente mu microphone tubeebaza nkiwulira nga eddoboozi leero sirikaka ng'okoonako obukoonyi ne lituuka okitegeera so banaye ndi musanyufu okubeera wano nammwe nazze nno dda naye mpitiddeko ku bafiirwa bwekya chairman wa wanaafa mbadde sirinnyangayo so mpiseewo ne mbabuuzaako naye bandaze nti bagumu balabika bagenda baguma so kyemmanyi nti vibe yaffe naatera okudda mu meeting anti ekyalo kibaddemu ennaku ennyingi chairman afudde ate n'omuvubuka mulabyeko gwe babadde bagamba nti yeewa obutwa naye ndabe yatereera annanga obugalo no bwa Ibra were kukyayira ku kyalo kyaffe bwensoose okuyitira ne mbabuuzaako era bali bulungi bali bulungi so kati ensonga tuli ku emu yakunoonya ssente engombe egamba mbu God and Millicent must shine paka last ati kati wetubakolera business baba bagenda shining nga tebaddamu tusaba tebaddamu kubeerawo nga bwobatunuulira obasaasira manyi waliwo omuntu abeera mubeera nga olwomutunulako bwotyoga bambi naye kati omuntu oba omuwadde source of income essimu yange nze ne bwagiteeka mu blacklist mba sikyalina kyemmwetaaza okitegeera so tuli wano kubeera nga tukola ku ekyo gaadi tumute oba atwagala nnyo oba biki atwesonyiire ddala okitegeera etumute atwesonyiwe tumukolere bizinensi nga tagenda tuddira okuggyako bw'anaaba nga atukopyeko ng'atuddira tuga Ibula weetaagayo obukadde 3 nenayo wano ze nnina kyakukolebwa so banaye nsanyuse nnyo balaba nsanyuse nnyo laba ku baganda bange kansubire ono eyeebikiridde yawonye wawonye ng'olabye naye kiki ekikuluma tukusondere oyinza obba ebikuluma tukusondere kasente ogende mu ddwaliro luli yali afe ebyaddala bannange
naye nga banaye tuli wano twagala ku ssente simanyi shifa oba eyo bagamba ki ebya ttiimu byaggwa siinayo bammembe eyo bannange engalo muwandike amanyi ate ttiimu Ibra agyerabidde swagama banange tweyanzege swagamami swaga mama yerabidde ttiimu Ibra tweyanzege bannange swaga mama tweyanza nnyo tweyanzeege weebale kwagala tufudde Shifa sente tozizza ku saidi yo naye mwandimpadde nange ku ssimu nendabako twagamba mweralikiriramu bamuyitaani atuwadde omunaana namanya jini bannange tweyanza nnyo tweyanzeege ttiimu Shifa tweyanza nnyo tweyanzeege Wow. Namanya Jane, thank you so much. Tewali kinsanyusanga kulaba nga betubadde nabo mazima nga bakyali naffe. Ekintu kimalawe plan ekintu ekyo kimpa essanyu kubanga be baasinze otukomyawo. Kintu kye tulimu nno kinene ffe twali tetusobola kiyimiriramu. Naye abantu baavaayo ne balaga tibagenda kuyimirira naffe. Okitegeera. So tusaba tutandikire wamu tetulinda bireme kubanga byambaga omanyi ku mbaga nalabanga weekend ze zasembayo abantu batuwa ssente. Naye kati bino ebintu bya feezezi twandisabye buli alina kaalina akatuwe nga bukyali tutandikirewo. Kiri mu twali wano naye sofa aliko emitwalo emeka. Ndaba za ttiimu Ibra zokka ze ziriwo emitwalo 5. Kozi waliyo n'alala batuwadde 8. Naye mbadde manyi tubale nga luleeri we twabalanga mu ttiimu eno ttiimu etusinga bwezi nga twawula bikola bate ebikola kiri gye muli ttiimu Shifa erina emitwalo 3. Ttiimu Ibra terina? Terina. Mutusinga emitwalo emeka? 3. Gwe 9. So mutusinga emitwalo sooka oleke mbadde neerabidde omanya menta ali mu ttiimu ki? Menta oli mu ttiimu ki? Tuyinawo ttiimu Ibra ne ttiimu Shifa. Meidi w'ekyasa naera tewali nnyo naera menta tewaliwo nnyo kusaba lukusa londa ttiimu. Menta jangu mu ttiimu Ibra. Menta londa ttiimu bambi tutandike. Menta oluwedde wakiraba wandibadde olonda ttiimu. Omuwandiise menta londa ttiimu.
nsanze ne chairman naŋŋamba ajja naye nga talabika kaŋŋambye ajja aŋŋambye ajja naye ndowooza aba great opportunity bonna bali ku tiimu Ibra naye waliwo abatiimu Ibula nanga abaperereza katubeera mu nju wamba mubeere ku tiimu kifa wamba ye wayogera nawe nedda bonna bali ku tiimu Ibula wamala kulimba sinamba natutaano ano gomanyi tewabadde ogamba nasaazi mbubeera tiimu Ibula namugamba wamba nasaazi yalonda dda tiimu era yaganye wamona omulaba yatutte head boy ne head gaalo bonna bali tiimu Shifa menta ŋŋamba ggwe ono yatutte head gaalo n'atwala head boy n'atwala jjajja enoka yuno atutte maama enoka bannange Zendex tiimu Ibula va mu kusaaga sa oyo wa tiimu Ibula gwe kubeera mu kitabo pende eyogere yo tiimu Ibula oluliwa obadde ki asooka tiimu Shifa njagala wamatu tiimu Shifa muwanike emikono laba tiimu Shifa laba tiimu Shifa eyo yonna gy'olaba ewanise tiimu Shifa naye olabye Katonda bwanjagala bannamwandu bonna yabampa kubanga tubeera active kati abawanise bonna ndabye bawanise nga tiimu Shifa byonna tebagambye tiimu Ibula kuwanika tiimu Ibula tetuli wameka wama tiimu Ibula muwanike njagala olabe tiimu Ibula tuli basatu tuli basatu ffekka laba baliwa gwobala n'abatali bange sakisuubira otiddemu obwedda kwe kutya buli kimu kisoboka mento olabye bwoli omuli w'enkwe ensi yonna ebadde omanye oli ku sayidi yange mente ensi yonna omugole yaŋŋamba tulina tiimu B ne muganga sibitegeera ne baŋŋamba aliwo tiimu eyakwekutteko nze etya nti waliwo omukulu yagambye oli mu tiimu Ibula ne mugamba nze nga ndi tiimu Shifa ne mugamba nze nga ndi tiimu mugole naŋŋamba leero tebiriwo bitiimu mugole kati tulina tiimu zibiri mukulu gadi naŋŋamba gwe jangu eno ewali ebirungi naŋŋamba ate eno nga waliyo golodi mazima girl child
ekiseera kyonna maid wechaza ate nga yasinga obulungi kubanga tebamutegeera ebifaananyi yabiraba anti abantu yarungiwa n'abulwa abantu ng'ate buli muntu gwabuuza meta aliwa meta nga talabika ama toyogera yaganya okubeera ku saidi yaffe Ismail ne size yaganya obeera ku saidi yaffe toyogera amanja kikugamba toyogera ku Ismail Nemo mwinoro gamba. Obaraba. Nemeta abantu bayinoro gamba kale kina babo. Nzeze bana bavudde mudda. Wama olaba ne gundani. Ulira. Ani bakuwayi. Bamba sijukira ko bewulire. Wagamba nze nzijukira nawulira ogamba nti wabawuliranga ku gundi ezi nga geetu omunene nekumaguluge menta ng'onoonya akatono akayina simayiro ng'onoonya simayiro era bonna baamala bali banoonya simayiro nga menta onoonya simayiro kati ebyamagulu oba tebabijjeewa balemusala ekigambo meta video waziraba naye nga mwanyuma nnyo mwanyumisa omukolo abantu bakanyanga tugamba emperekeze tusobola ozipangisa bannaye nga kiralamu naye yakuba amazina kyowoomanyi tugamba kale tujja kwogerako nabo kati mutuwa olukusa waliwo abaagala obapangisa mukolenga essanyu lye mwayolesa naye nga twagala kiri mutwe naavemu kasente simanyi oba bali online bamulaba twagala kiri mutwe ono tumufunemu ku ssente emitwalo nga 10 twalala tufunamu emitwalo nga 10 emitwalo nga 10 emitwalo nga 10 tubale nti tutandise cheya oyo ija n'omushinga ye chairman ate atula ewala chairman wootuukidde eukyali cheya kasita olaba tenti ng'etudde bwe tebinnagu naye wootuukidde manya ekintu kimu nti waliwo ttiimu 2 kyemmanyi ogoberera nga tonnaba twaniriza tuula wano nga chairman sooka oyogere ttiimu mwogwa then otubuuzeeko ttiimu waliwo ttiimu Ibula ne ttiimu Shifa nakalala koba twerabira waliwo abalonda nga bagamba nti ttiimu bakyala ladies capacity kati kirowoozeeko waliwo abakyala zendekisi wammwe olida abasajja bennina kyakuwa yali atudde wano emiko
Buliza ku bantu. Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.